Kyakubiri temumbulirira simwe banyange. Wangi? Ya, sibe bamama bange tebambulirira. Nze siri awa Adonias ya divorce. Lya waffe. Okitegeera. Nenga Adonias ya maani. Ndya waffe. Nze obwamanyi bwe tebunkwatako. Tebunkwatako bwantwala mutoyi. Kozesa amaanyi n'ensituka ng'ena mutoyi okitegeera. Adonias agenda kukolako. Mukwano nze Adonias kyonna. Ate kyemanyi kati ali kunyonya aliko abijja biraba. Listen, Adonias kyonna kyayagala okola akikole. Naye nze navuddeyo ng'omukyala ne expressinga feelings zange gyali okusinziira ku kyeyankola nze siwalampanga ku muntu okitegeera nze sina bwete okujjako Katonda okujjako Allah ow'ekitiibwa so kati bw'onyumiza Adonias nze Katonda yampa amaanyi nsituka ne neetwala mu kiyigo n'okomawo kati kikyoyinza okuŋŋamba Adonias agenda tukola atya nze ndeka tonsesa nakunsesa bwe twetandise tugenda kukola naye bano banaatuwa ku ssente batusimbye busimbi lusekamala okukanywa naye nga byotandikidde ne freestyle tuli mu saloon bakita batya saloon Mali Beauty World wano hafi yalina wano edduuka ly'engoye hafi powers gwe tukola naye ku BBC yalina awaawo ng'atunda ensawo z'abakyala bano bagenda mutiwa savage you know bamanya bagenda mutiwa savage byabadde bitya wabaddeyo nagenze mutiwa savage kuba teyabakubye nabagambye bakubire ebbalamu abanyonyola engeri gyakikola enkuba bagikwata batya kuba nze namulabye ng'ayitawo walabye ebbalamu ng'ayitawo nedda namulabye walabyani balamu ng'ayitawo wayiseewo wati enkuba ntandika oyika nejja netawo gwokubiri nejja kati mba ngenda obbagamba nempawamuka kyali ekirooto so nkwaniza kusaba ebitrack kisoyijibwa agamba otya gwatulaba joso ngaotulaba omukyala Adija Kigozi oba muyita HK Media amuguddeko nga ali mu salooni wano baze mukolako nemugamba mbadde empitaayita nenkulengera njagadde kubuuza ku airport kulikayo wasuzeeyo wavuddeyo ate tondaba nti wano eno naye nga nawulidde ennaku nnyingi okuba nti no kyenabadde ngenderedde saati kyewa kifunye bosi ogenda sikamu katono goti sikamu katono nnyo ngamba gwe wootuddewo katono nnyo awo ate kati nakolanga oli muyimbi bakuyitanga Engineer Popo mpulidde Adija agamba music ota nakusala kalenda so Adija how are you? I'm okay. Ebyo nga bikyali awo you know it's my first time hostinga Thank you. but tubadde mu field nga tubiri batwesanga naye nze nkwagala nnyo mu bitiibwa ebyaddala ng'ovudde ku ebyo ebyakujja olwali nkwagala nnyo and balina kwogera kamba kwa oluzungu nkwogere mu nsobi kagambo thanks nekatambula ku TikTok thank you mbaya thanks naye keesoose tekafulumye nange naye akasooke so kulika e Dubai it's my first time kusanga bannange divorce ye Dubai nafuse mukadde wako no sebo kulikayo akuba essimu sooka ogireke mu bitiibwa naye nga akwaniza mu Uganda bana esimu yange nze erirudda anti kali byosanga wano mu freestyle interview ojja kunyiiga olowooze nti bano nga tebali serious mbye tukola kyovola abantu abasinga babira bibaluma ne balowooza nti ate ffe tweraga bwerazi naye nga omanyi amateeka gagende gakyukamukko bintu byakweraga kwemulisa wolyanga kikumalala channel zaffe tuzisimbidde ebbanga ddene it's been a very big hustle yaha okuweza abantu betulina ne batuwa trust eyo naye lunaku nga basubscribinga tewali ali agezeko nansubscribinga tebakulimbanga basigala basubscribinga ne botagamba subscribe oli aga kimukata ekyokulala kati obulamu tebukyali nnyo serious obulamu tebukyali nnyo serious ne bagamba cut straight and tutwogere just olina okusaagirira mukko ebintu ebiri serious birina engeri gye birumya obulamu so tulina omukulu wano atukolako enjala Adija wiiki eno weetuukidde ku lw'omukaaga HK Media wa Adija ng'akutta akati igwe alina ka sitiiki
nsooka kukulisayo ku kisaawe oba oddayo kati kuba kati ngamba wafunyeyo omuzigo wakulira n'ekisaawe Entebbe airport olinza omudipootinge omutike ku nnyonyi. Abantu tebantegedde divorce nabadde ndiwo okuyolesa bulumi bwe nnina ku mutima obw'omukyalo n'okubeera nti no yanzivoola nampisaamu amaaso nanvuma nze divorce nina omwana ndi mukyala muzadde okitegeera ndi mukyala muzadde omwana nga ajja kukula asanga ebintu ng'ebyo ng'omuntu yankolako vidiyo nagaa nti mama we yali akola bwati ne bwati bajja criticizinga omwana wange kubanga omwana wange nze mutimba okitegeera so abakyala bannange obulumi bwe nabadde ndaga nabadde mbulaga nga mbujja ku mutima bangi banvumye bangi bagambye mpunze nina omutima omubi naye omuntu ow'omutima omubi divorce tayogera kimuluma ayita bbali n'agenda n'abaako nekyakola ovanga ku muntu avuddeyo n'ayogera amazima bangi mumwe mukomentinga ne mugamba nti Hadija simanyi olina omutima omubi naye mwe musinga omubi kuba mugusirikidde okitegeera naye nze navuddeyo nenjogera ekindi ku mutima ekyo kye nabadde ekinnuma kubanga sisobola kubeeraawo nensirikira naye mmwe abeesirisasirisa kyovola abantu babayita bannanfuusi muli bankwe obeeraawo ng'omuntu tomwagala naye ng'okola ki ng'olimba abantu kino omwawesaawo omuntu beera open nti oli wambwa oli wambwa nga kyekyo. So Hadija bwe twogera ku bantu ab'enkwe ab'effitina abataagaliza ne bessaawo nti bakyali bwe kiri so kati bujja kyobola babayita bankwe lwa nsonga temwagala kwogera mazima obeera omuntu wamukyawa omuyinako obusungu ate neweefuula amwagala so kati nze Hadija wenvaayo nenjogera nenjolesa obulumi bwe nina ku mutima really buzibu ki divorce tewali buzibu okitegeera bwe kityo bwe tuli ne mawulire omuntu ajja n'akusekera naye nga mbuzi butasobola kuyimiririrawo nga wambwa so I think ndowooza kye nakoze tekyabaddemu standard kuba nti social media omuntu yandigambye nti wandibadde osanyuka nnyo mu nnaku ya munno nabadde sisanyuse nabadde njolesa bulumi bwe nina ku mutima bwentyo nze bwe njolesa obulumi bwange obujjayo n'obulagira ddala banjagala ne mbujjayo ne mbulaga kuba tekingasa bwe nzira eri ate netandika okwekabya obusigo obw'ekirogo nga temumanyi kinnuma ngenda kukogwanzigwewo mmale mu nvume nti nfaanana bubi mundeke neeyabye okitegeera kikuli ku mutima kiveeko era nalumiddwa nnyo okulaba nti omukyala gwe nagenderedde okulabako saakoze eki naye kyamulinze era nkyamulinze bangambye ku kisaawe okwo wafunyeko omuzigo tovaako ku kisaawe Entebbe tovaayo naye nga nabadde sina clear information nange natwala ekyo Calvin kyeyanyinyonnyolako naga nti Don Asia wano wenakwenkubuuliza bw'omanya otya Don Asia agenda kujja kwolwa olunaku era agira ku nnyonyi ki mugende mumuteeke ku kisaawe nze kwolwo lwemmanya omwami Calvin Kayanja yaŋŋamba nangamba nti Don Asia agenda kujja bwe muba muli interested okugenda okumurecevinga mujje mugende ovuki yenze omu ku bantu abalina ekirooto ekyokugenda mu Mukime kitegeera Omukime togenze mu Mukime olwokuba oyaga mwagaliza nnyo komawo Uganda nali sikwagaliza komawo Uganda naye nze nali njagala kukola ki mulagako mulabisa n'okumulabako omuntu eyambuma afaanana atya kitegeera omanyi ffe tugenda ne tuba baddu nekyakuvuma kikulu kikulu of course olaba oteekamu omufuta gw'emmotoka ye yenywanga ki kikulu nkugambe nekugamba divorce nze ndi muwala of nines wandi muzadde okitegeera ndi muzadde nina abaana nkakasa ne Nagudi naye mukyala muzadde Nagudi ye Asia lindako ye Nagudi abeera tabeera mu gundi Wembaale kakasa naye mukyala mukulu alina Nagudi Amina tabanga ye Asia gwe twasoma kyekayo oyo twaye twasoma n'omwana amuyita Nagudi Amina oshinga okuliridde siriwo saasoma na Asia nedda saasoma naye tompaayiriza nze ndi muto nedda ssebo mbadde nsaaga twasoma Nagudi Amina si Asia so kyogamba ye Nagudi bulijjo ye Nagudi so kati we nategeera nti nagenda kujja nenjagala ngende ndabe ku mutwe yanvuma afaanana atya kubanga ekituufu kiri nti tugaba amawulire olwa excitement gye tulina ku social media olw'okuba omuntu wamulabye ng'alina ka video ka posti nze noyagala bringing it down naye nga in actual sense oseekinga public attention okitegeera n'otamanya nti okosa omuntu nze ziyukira omwami Bruno K
Bruno K avaayo n'akaaba amaziga ku Sefco n'agamba nti Sefco yanvuma okitegeera abaana ku TikTok okwo ne bavuma Bruno K katono bamutte naye njagala weeteke mu bigere byange nga yeggwe kigozi Adija kigozi nga yeggwe bakukubye omugambo ogwo gwonna guli kuli ku obwaguuga buli mukazi yenna malaaya naye teweetaaga kwolesa bwamalaaya bw'omu bantu oba n'oyogerera abantu nti no bamalaaya abawala bangi nnyo bamalaaya mukasirise okitegeera naye ava ku kyokugamba nti gwe wali malaaya Dubai no kyenakololwe nasooka okumanya nti omuntu asobola okusalako ekigambo ate nga kinene omuntu asobola okusalako ekigambo era natandika okukakasa amawulire agamu sikyagaweera bujulizi lwansonga nange baali bankozeko eggulire ly'obulimba so kati sikyakakasa abantu abamu ebintu bye boogera omuntu bamwogerako ekintu nesigala nga mpakana okitegeera era kati bwe ndaba omukyala Jennifer ng'ayogera ku mboozi ya Simpoke manyi kati kyali kyayita ebigambo ebyo yayogera byakutuukako wawulira otya in the first place ka video nakalabira ku simu yange kuba ayogera ekigambo ng'akirinako obukakafu ng'ayogera ng'oyinza okulowooza yaliyo nga yankwatirako okugulu bwatyo bwe yafaanana bwatyo bwe yayogera bwe yafaanana ng'aliyo nga yakwata tape measure nga yakwatirako okugulu nze nga nkola obwamalaaya ebigambo byakuŋŋaanya okuwayiriza abantu abaafa kyonna kiwamukola no nze sina by the way nze ondaba divorce sivuma abantu nyinza okubeera mu video naye nseka manyi binyinza bangi naye ate nze bwekyo bwe nakula okitegeera njogera nseka ne bwe nyiga nsigala nseka era wezibukako ddala liri kibeera kyekyo kaba kaweddemu so sivuma abantu ate siwalampa abantu buli muntu murespektinga naye ne mu baana bensindikira message aba TikTok benjagala okupostinga simuweerezangako ku messages okitegeera naye nze olwokuba nakola ku nakakaka ne Joey najja naleeta eyo situation ate n'agiteekamu nze kati obuzibu bwava kukola ku nakakaka ne Joey mbu tukumanyi bulungi Dubai yakulema biki Dubai oba yannema eri siwa kitange nze taata wange abeera wano Kampala okitegeera tabeera Dubai ne mama wange abeera wano tabeera Dubai siina kubeera Dubai kubeerayo paka forever okitegeera ate bwe nali ngende Dubai siina gwe nabuulira ng'ofuluma eggwanga era ne we nali nfuluma nze napostinga postinzi mwe ne mukintapretinga nga bwemwagala nti kulikayo ne mumpulisaayo so temulina kumbuulira bwawe nina kubeera mbu baakuggyako eriiso ate nze nkukakasa divorce tugenda kwesanga e Dubai mu December ogenda kutya nga ffenna tugenze mu vacation celebrity tracker n'ekikemudi tugenda mu vacation ate kati Dubai twagonzaawo nnyo nze gwe ngamba bugambi nti n'enkya giri tugenda mu vacation so kati ebyokunzijako eriiso nga bw'oba akugyeko eriiso tokyakuddamu muyingira Dubai tosobola kuddamu kuyingira mu Dubai biraga nti bamuggyako n'eriiso atusumbuyira bwereere bamulipootinga naye gwe olwetyo nga omuntu akutemyeko omugambo omunene bwe gutyo nga guli omugambo omunene guluma nali sigumanyi naye nze nesiimye sinnaba kusalako ku muntu mugambo naye kendisalakoko ku muntu omugambo nja kikozesa maanyi kuba nange bagunsazeeko nempulira we guluma omugambo guluma omuyaya kutuzaako omugambo nootya eyo yali first time yange kati bwe mugenda ku kisaawe Entebbe ennyonyi gye wali olinze neetalabikako wawulira otya wetwatuuka Entebbe twasooka ne tutuula kati tugenda olaba time etuseetawo ne tugenda ku mulyango awali arrivals ne tulaba abasirikale ne tubabuuza ne batutwala ku notice board ennyonyi we zijjira ne tulaba nga Air Saudi bagisazizaamu ne tulaba nga Emirates yesigalidde okujja kati ntulira ne tugamba yalina okugira mu Saudi yalina kugira mu ya Saudi naye twaliddako ne Emirates ne tugamba katuliddekoko tulabe kati tugenda okulaba Emirates evaamu temuli mubakyala beeru temuli mubakyala bayero temuli bakyala baki bayero gwe temuli mubaswaddiiro kati temuli mubakyala bayero nengamba bamma lususu nengamba bannaffe betwalinga bonna abaliyo bali ku nakyo nengamba bannaffe betwajja nabo ne bagamba mumanyi nagudi talabiseeko tugende ewaka so kati omwami nze tewaddayo waka nasulawo ku kisaawe addayo wadda nkeera
waddayo kati enkeera bagamba nti ajja yadde lwegusirwaddlweggulerejo yazze ejo teyaze oba yazze oba teyaze oba nga mwali mu ggwanga yeekwese simanye aneekweka paka ddi tasaira kwekweka forever naye ng'obuzibu buva ku ki obumuzza Uganda obuzibu obumuzza Uganda okusinziira jasi ku byempulira nti yatolosanga abaana okuva mu biyumba byambu sibinaako kakafukozi donasi yasimumanyi nnyo wenjogera ekibi ku byemba mutemeredde naye ebyambu mbu emboozi yaabwe badde beera ku TikTok nti yali atolosa abaana awe basuubira nga ekyo kiyinza okumugira okumuddisa nze ngamba just ndooza issues za mpapula ziyinza okuba za mpapula naye nga tulaba nti yalinga yakikuba omuntu otuuka okweyitira dooni oba otokikubye abantu bangi nnyo nawe bulaaya babeerayo nga be baboosi nga bakikuba bangi naye nga nga polisi nga boosi eno mu Uganda naye nga polisi yeri bwe kukwatako bwa boosi bwo toyina w'obuleetera naye abaana bano so that's it naye nga kyenyiza okugamba abantu nti luno olutalo lwabadde lwa muwala omuddugavu nga Black Beauty nga mulungi n'omukyala omukulu akuze mu myaka ng'ebizigo byamwokya nga wayero olutalo lwabadde lwani lwabadde lwa muwala omuddugavu omukyala omuddugavu nga mulungi nga Black Beauty erindako tugenepula muwala mulungi muddugavu Black Beauty ate nga baby face smiling muko atyo bwatu na smiling baby face n'omukyala omukulu ng'ebizigo byamwokya n'afuuka wa yero kati bano bambugubugu abalina simanyanga oba yenna makula abalina namakula abasajja abampi abatayina bire oba yenna makula ababadde balwekiikamu bagende muki mu ntalo z'ennyimbe z'omundako waliwo abasajja abadde talina birevu nga balwekiiseemu bonna bali mu kunkolera abeera musajja oyo mukulu olina kirevu anti kale abeera musajja oyo nga bonna bali mu kukola mu vidiyo naye nze bakwano kyenyinza obbagamba nze gwe muliko saagala nnyo nnyo bintu byakwerega nnyo n'abantu naye oli kunnakyo tebalina nnyo nnyo kye bagenda kunvuma nze kye batambumangako naye nze sisobola kujja nange ate nentandika okuwagisiganya nammwe eki ebigambo okitegeera naye gwe abaana nga bakutya nnyo Adija nze nnyambye abantu bangi nange mu ngeri yange nze sigenda kuvaayo nga batiktoka bwe bajja ne batandika okugamba mbu simanya natoloseza gundi bw'ate simanya nga kino nakiri nze nnyambye abaana bangi banneenyumirizaamu mu Dubai omwo bangi nnyo ate okuyamba omuntu teweetaaga kumuwa ssente omuwa obuyambi omuwa obuyambi ate n'ekyokulala mulekerawo okulowooza nti n'okuyambira mu kamera kwe kuyamba abantu banayo kuyambira mu kamera kuli wana Uganda kuyamba abantu wana Uganda nze sigenda kugenda nveeyo nyamba omuntu nzija atendete kamera oli ajja n'akuwakana akantu kaakati bwe mulaba tumuwadde ekiro 2 ez'ebijanjaalo ne tumuwa n'akawunga ne tuwenkya tumuleeterayo omunnyo so kati mbikwate bulungi bemutereze bulungi tereza bulungi kwata mubirabye tumuwadde webaze Katonda tukuwadde ebintu anti banna Uganda eno nze si bwekyo si bwe nnyamba abantu so temumbuuza bibuuzo kyakubiri temumbuulirira si mwe bannyange wangi si be bamama bange tebambuulirira nze si lyawa badoniasi ya divorce lyawaffe okitegeera naye nga donasi yawamaanyi ndyawaffe nze obwamanyi bwe tebunkwatako jantwala mutooyi kozesa amaanyi nensituka nengenda mutooyi okitegeera donasi agenda kukolako mukwano nze donasi yakyona ate kyemanyi kati ali kunyonya aliko abijja biraba listen donasi yakyona kyayagala okola akikole naye nze navuddeyo ng'omukyala ne expressinga feelings zange gyali okusinziira ku kyeyankola nze siwalampanga ku muntu okitegeera nze sina bwentya okugjako Katonda okugjako Allah ow'ekitiibwa so kati bw'onyumiza donasi yanze Katonda yampa amaanyi nsituka ne netwala mu kiyigo n'okomawo kati kikyoyinza okuŋŋamba donasi yagenda tukola atya wabula nze ndeka tonsesa nakunsesa Adija Kigozi gwe tulina olunaku lwaleero musanze mu saloni wano ow'ekitiibwa mukwano sina gwe nti okujjako Allah ow'ekitiibwa so kati mwabali ku social media temusobola kuntiisa simanyanga mbu ti donasiya sina kye mbatyako
kubanga mwe temuli bakatonda bali abaana bajja kukolako I don't give a fuck. Yeah, man. I don't give a damn. Say it again, baby. Bombo class. Back of my youth. Wait. Kasoya Jamaica nga luze. Omanya lulis bombo class. Bombo class. Omi bakwisani pozi. Engineer Popo. Yeah, man. Music wali asaze okufuma wano nyumba eno. Music yavula. Kale. Music yavula baba. So, ombuziza buli mgwe nali nkole Dubai. Yes. Kino sikyogerangako na ku mukutu mulala gwonna. Kyogere ku mukutu guno bulungi nnyo. Guno omukutu ndowooza gwe gusoose. Gwe gw'amaanyi nanti. Nawe singa ogwagala nnyo tokimanyi? Ngwagala nnyo, of course. Abantu abali e Dubai bamanyi bulungi emboozi yange. Nze nange nabonaabonako ng'abantu abalala nga corona ze naye ng'ate ndi HK Media. Okitegeera. Nembeerako nga siina mulimu. Nange nembonaabonako ng'abantu abalala naye ng'ate amawulire nkyagakola. Nange nensulako mu bed space ng'abantu abalala nga nzija mu buliri bwange ne nnyingirayo nga siina na kye ŋŋenda kulya naye nembeerayo munda. Nopowa. Olw'okuba ndi HK Media tebumanyi bulumi bwa kubeera mu limelight kyeki. Nga toyina mulimu toyina ssente. Obwo bwonna obulumi obulowoozaamu ku nzimba gy'ozimbyemu erinnya ly'omuntu najja n'ali kuba bbulo. Omanyi obulumi bw'oyinza owulira. Nga tuzze mu mazima mu Dubai awo bw'otunuulira ku ba bloggers abaaliwo. I think gwe waliwo by then bwe nali mmanyi. We mwajjira. Twajjira. Of course. Ku YouTube. Then ku Facebook nga tulinayo Vibes UG. Akikwasa naye nga ku YouTube omukutu ogumugatta abantu nga gwaliyo. Bwe kiri. Tewali mulala. Naye bwe mwajja nabagamba nvaawa nali nsula mu Dubai. Nali nkolera na mu kyalo. Zenze na HK Media. Bayita batya? Sharjah. Ate si Sharjah wono okupi gwe mumanyi kwa Nahda. Nga nkolera mu kyalo. Nga nkola mu KFC emu ku restaurants ezikyasinze okusasula ssente entono mu Dubai. Entono bwe ziti. Naye nga ngenda nenkola nga buli omu ambuuza lwaki nkola mu KFC. Kubanga bandaba nina potential okukola mu ki? Mu restaurants ez'ebbeeyi. Okitegeera. Naye oyinza okusalawo okola mu restaurant ng'ekusasula ssente entono naye nga weebayingira time. N'okola ekintu ekirala okitegeera. Abaana be nakola nabo mu KFC mumanyi bulungi. Nakomangawo ne ŋŋenda ate ne nkwata amawulire n'ensulwa nga ntunula. Ngeri oli star naye ng'embeera gy'oyitamu. Nga nze ngimanyi nzekka. Okitegeera ng'abantu mukola bwa barista, mukola mu restaurants ez'ebbeeyi naye nga nze nina erinnya ate nga nze nkola mu restaurants eya layisi. Mu restaurant eya layisi. Okitegeera. Naye obwo bulumi obwo bwonna obulowoozaamu nojja n'olowooza omuntu engeri gy'ayagala okuteekamu erinnya lyo ku ttaka. Okusuula ku ttaka obuzimbye brand ogituusiza w'ogituusiza. Mu bulumi obungi ku KFC ng'oyimirira essaawa 12. Essaawa 12 ate ng'ogenda kufuna ssente ntono ate nga tukolera ku pressure kubanga nga tubeera busy. E Dubai KFC eringa nga bw'onoogamba nti abantu bayingira we bafuluma tukolera ku speed tukola nga mashini. KFC ya Dubai Mall awo. Okitegeera ate nkya ngenda bapostingirako ekifaananyi ndooza nga ndi ku mulimu e Dubai. By the way ogenda kinsindikirako ekifaananyi ekyo kijja kukola nnyo mu programu eno kuba tuzzeemu abantu amaanyi baleme kulowooza nti akazigo kabasiikiriza. Manyi eggwanga lino lijja tunyumira. Omuntu ayinza okugamba mbu baakuvumya ekyo obwamalaaya ne kikuluma nnyo simanyi ekintu bwe kikuluma kitegeeza oba okikola. Naye bakuvuma obwamalaaya ovaako ki? Sina kyevaako naye nze devotion kugambye ndi muzadde. Omwana. Ndi muzadde nina omwana. Omwana agenda kujja alaba ebintu ebiri ku intaneti. Ensonga lwaki neewa ekitiibwa. Tondaba nga koze manyi ozina netwakinga okitegeera. Naye tondabangako nga mbikola. Like break off. Naye tondabangako nga mbikola lwa nsonga nti njagala nnyo n'enkuuma ligasi yange ng'eri waggulu. N'ekitiibwa ky'omukyala. N'ekitiibwa ky'omukyala byonna mbisobola nange nsobola okuba nga mbikola naye byange si bya public okitegeera. So kati tobikolera Asia. Sibikolera Asia ne banne. So kati bwe nkugamba nti no ndi mukyala muzadde ate era nga nsuubira okuzzaako ku baana. Osegedde? Bennina. Yongera kwawo. Nsuubira okuzzaako ku baana bennina. So kati nze ng'omuzadde bampisibwa bubi okulaba omuntu nga nabadde mu kivu kya Tiwa Savage.
nga ayina ebigambo byayogedde awo n'amaziga n'akaaba amaziga nno ku stage jjukire mabega kwawo waliwo noza ka sex tape akafuluma kake wakalabako kati ebyatambula byonna yadde abyogera ku stage awo nga n'amaziga n'akaaba nagambye omwana kati myaka 7 namulabye ng'ali naye ye nga tewajja kukima nti wasaba sajja mukima kuba nali siteekeddwa mukima asetufu etetagala kuddamu yadde n'okubuuza ekibuuzo ekirala gwe wali tewetaaga kujja nali siteekeddwa nali sensiga nti nali seetaaga kuba nali siteekeddwa tekyali kyabuwaze jjukira bino ebintu ebitukola Adija oli akubira essimu n'agamba Adija ekya tulinayo gundi ffe tugenda okukola ku byentambula ffe tugenda okubasabisinga tugenda otegeera kati omuntu takubidde manyize kyenagaana Adija nawe kikulabamu okugenda ku mboozi nga tebakuyise nojja ne batandika okugamba banaye twayise mbe twayise musoke mujje kati newebuuza gogenda kukola ki so saagenda olwokuba saayitibwa sigeza nali siteekeddwa kukola ki kugendayo so si mu bubi era bwe banampita okukima ono omuvubuka yani Kiss Daniel? Yeah, Kiss Daniel. Nja kugenda. Onsemu anse badde sijisuubira. Badde kyakunyumiza olugendo lwange nakola mu KFC. Corona wonga amaze okuggwa. Kampani gye nali nkolamu ya eliminating abaddugavu. Ne mmala ndowooza ebbanga lya myezi 3 nga sina mulimu. Olya otambula visa bagikansolinze olina okukola visa change oli Hadija Kigozi okitegeera kitegeeza ssente yonna gye wa saving mabega erina oddugenda okueliminating abakozi soko kitangaze mu okueliminating abakozi nga covid yazze basalako naddala abaddugavu nga covid yazze ndoza kampani ezisinga obungi so neyaffe bwetyo bwe yakola nenva ku mulimu nentuula awaka otudde awaka olina okusasula akatanda wosula oli Hadija Kigozi olina okulya olina okutambula amawulire gagenda mu maaso gakwata okussa transport entambula Dubai nzibu okimanyi bulungi dia ne gasooka ne gammyuka bw'oyingira mu metro station buli muntu akutegeera nti oyo Kigozi bw'oba toyina mulimu nga tokola buli muntu atandika okwebuuza naye oyo omuwala nga takola okitegeera batandika okwogerako emirembe ne gisooka ne gikuggwako n'obeera kugamba nga ne bikusobera naye ate nga naawe Kigozi oli muntu ekikutuuseeko kisobola otuuka ku muntu omulala anti kyeva abasinga balowooza nti ffe nga ffe embeera gye tulimu ffe obulamu bwe tulimu tetulinga bantu mpu gwe tusobola kulya kikomando osobola kusula njala seba otusula enjala n'ekikumi nga tokiraba genda maaso wa Hadija Landlord yangoba katanda bed space kabbeeyi nakatanda sente zisasola katanda ate Kigozi nsula ku kawansi nsula ku kanene tosula ku bojikalifa waggulu wansi n'akawansi naye nga katono akawansi nga kanene naye nga katono nga kanene aka Kigozi okitegeera aka Kigozi bino bye biruma Asiya so kati ebintu bingi munaye abantu bye bayitamu bye mutamanyi naye emboozi yaliwo ng'omaze okugiyitamu tekuswaza kwogerako kibeera kyakuyiga eri abantu abalala nti kino nnyongera okugumya abaana bonna abali mu Dubai nti mugume tewaliwo nkuba etonnya nga tekya okitegeera Landlord atuuka ngoba muki mukatanda ate nagenda okungoba mukatanda ng'olwedda mmanja omwezi ndoza gumu n'ekitundu guli eri nasasulako kitundu kali muddira mulwenda gye mitwalo 9 enjawa mitwalo 9 omanye ennyumba yawa ne mitwalo 9 guli nasasulako kitundu guneno nagwagu mmanja wabula simanyi kyenzizaako naye nga n'amawulire sikyasobola gakwata byebyo ebiseera bwe mwali mu struggle e Kampala nga ntandise okuvoisinga amawulire ga Bobi Wine nekwata ku bisubi kuvoisinga nti nge bulijjo content bwaba toyina wekwata ku bisubi oli Kigozi naye ng'embeera egaanye okitegeera wali waddeko wano otonya kuziga oli tonnya embeera ekalubye
embeera ekaluma nga ate ssente wakazijjawo oba olina ekintu ky'oguze ate owulira toyagala okitunde ekintu kyo okitegeera mbeera negena nejja embeera yankalumirako awo nenjagala ntunde kompyuta zange ngamba naye wenzitunda ate ze zirina okuvaamu ssente ate bwozitunda obeera kaweddemu zibeerewaawo naye nga bituuka ku buli muntu so ebyo byonna bimala okubeerawo landlord agobye mu katanda ndowooza awo kikyenzizaako mirimu giganye bandi ng'ogwa KFC nagufuna naye nga nnoonya ogusingako ku ki oli kuguli naye ng'obalizaako nga bweguli just kukamfatinga naye ng'onoonya omulimu omulala kati mbeera ndi awo nga baŋŋamba nti nga online nga bampita mu dduuka aba Liwa Stores ndoza mubamanyi abatunda ba Victoria Secrets abatunda obulega bw'abakyala bankubira essimu nga baŋŋamba nti ngende nkole interview kati okola interview nga baŋŋamba nti ndete attested papers zange eyo ye yali first interview gye nasooka okukola wamala okuleeta papers ate oddamu ne weeyongerayo ew'omukulu n'okola interview okuwa empapula nakyo interview eri awo okuza okuleeta basooka ne baku interviewinga ne balaba oba oba weta oba basijja kusobola oba wasoma like ne bakutestinga balabe kozi mulimu abaana bagamba nti nasoma naye nga teyakola ki teyasoma kati ne bagamba atestinga empapula zange okwatestinga empapula process ndoza yantwalako obukadde obwo ne ŋŋamba nti gino emyezi gyengenda osulwano ku katanda sigenda gisasulaka atestinga empapula sakitati bwe zijja nga bapadde omulimu njo kyabwokya ki bamala okuleeta attested papers zange baziyisiza mu DHL ebintu bintuddeko ssente nnyingi kwata empapula nzitwala ku gundi ku sitowa baŋŋamba nti empapula nazirwisaayo kuba process yatwala omwezi omulala gumu n'ekitundu ne baŋŋamba ebifo biweddewo owulira otyawo oli kigozi erinnya olina olina okusigala ng'ostandinga strong oprotectinga brand oleme okulaga embeera eri abantu bannange ekyali awo ekikozesa ebyo byonna nti oli kigozi otherwise singa oba oli awo singa abantu bangi nnyo tebakumanyi nawe waaligumye nogamba nti oba kangendeko mu katanda akalayisi kankole bwe nti okitegeera kanfumbirwekokko ewagundi mbeereko obufumbo buli mu Dubai kuba oba osobola okufumbirwako ew'omuntu okumala akaseera nomala n'ogenda n'okola ebirala natuuka mu Dubai nesanga bali bava okuwoowa abo nno baba tebabawooya baliwo ne bebatawoowerako bangamba ekizibu nga kigenda okutandika abantu bawoowa naye nno kisingako ne bawoowa otherwise ate we batawoowera ddala kibeera kibi era nti bawoowa ate ne baddamu ne baawukana badde simanyi oba baddamu ne bayawukana ojja kitegeera sigwa Dija ojja kitegeera gwe kati omaze okutuusa empapula agambye nti process yayitako dda ne baŋŋamba nti nduddeyo mu butuufu nalwayo nalinda nenninda ne bamala ne basika ne bazeeta mu DHL ne zintuukako ku mulyango we nali nsula nga process neetwalira ddala omwezi mulamba ne nzitwalayo ku offisi ne baŋŋamba nti positions ziweddeyo oluvannyuma lw'okuteekamu obwo bwonna obudde nagwawo ekigo divorce nali sisigaza option okujjako nakasente ng'omaze okukakozesa konna okujjako okukwata ekkubo aba KFC bankubira baŋŋamba nti nnyabo oluddeyo tugenda kusazaamu either leeta medical otandika okukola oba tukuggyeko okulaga nti obadde mulwadde bwekiri so kati okulaga nti oli mulamu mumaze okukebera agwo ekolera medical esooka ate enaku zino ngamba Dubai medical munaye nga ŋŋenda nga nkola medical yange nga mmala ngitwalayo ku head office manyi nti bagenda omanyi KFC esobola okuwa ekifo ekirungi kwegamba ekirimu ku bantu abalungi KFC yankwata n'obwakigozi bwange nenkasuka mu kyalo Sharjah awasinawe Ajman nga nkolera Ajman nga nva Ajman nenzija e Dubai Ajumani nga kyalo Ajumani Alaini KFC yankwata divorce nekutwala Ajumani nenkasuka Ajman gye nkolera
nga kitegeeza bw'ogenda mu zividiyo zo n'olwayo baasi bwekuleka ogenda teekamu ddira mu eri bisatu okutuuka ku sitowa gy'okolera mitwalo ago asatu aga Uganda naye mbuuza baasi yandeka emirundi emeka nga ndi mu vidiyo e Dubai gumu ebiri n'olwo lwennyini lwe mwakolako interview natuuka leeti nasanga era baasi wakoleko interview ali okyali KFC naye nga yolabika nga omuwala superstar ali obulungi atalina kizibu kyonna anti ebyo byonna biva mu kwewa kitiibwa nakweyisa bulungi okimaintainiza otya bwe weeyisa obulungi abantu tebatera nnyo okunoonyerezaako ojje weegendereze abantu be batera okunoonyerezaako ng'ate bamanoonyezaako ebintu ebisinga okuba ebibi ennyo batera kubeera nga nabo beeyisa bubi okitegeera how have you maintained it okukituusa nali sisula mu Dubai simanyi ndowooza just kwali kusaasira kwa Katonda otherwise baali basobola oku by then era wali osula Juman nali nsula Shelja nga nkolera kimanyi nali nsula Shelja nga nkolera kimanyi abatulaba emboozi ya Dija olina gwali oginyumirizaako nsoose ginyumirizaako kubanga nali sinyumyangako KFC gwe nali nkola kujja Shelja ekasuka Ajimani so kati KFC bwekasuka Ajimani nensooka nensaba bantwale mu Dubai ne bagaana ne bangamba nti nsooke maleko probation ya myezi 6 nenguma nenkola kibanga kutwala mu community serving emyezi 6 ekisooka nali ndi mwavu nga mutuufu mpeddeeko naye ndowooza kale just oba n'okulabika obulungi nga watondebwa oli mulungi kirina engeri Adija sigaze obukakamu endabika ndowooza watondebwa oli bulungi siri mubi siri mukyala mubi natondebwa ali mukyala mulungi ndowooza kale ng'endabika naye era nga lukusinga nnungi otuuka ku baasi abaana bakulaba nga yegwe kigozi bakutunuulira baasi ekaluba okugiyitako kulinnya oyambala jampa oteekako sheds buli kiseera nze namanyire okwambala ate kati gwe fidayo ebulaye omuntu anewayimirira amanya nti ono naye ng'abaana bakutunuulira nnyo olumu emirembe nagyo ne gikuggwako yooyo obamanyi abawala tebakkiriza oba okola naye nga temuli ku level y'emu kikiriza okigaane nsobola okuba nga nkola naawe naye nga tetuli ku level y'emu nga mu bintu ebirala nakuleka dda osobola okubeera nga osobola okuba nga ovuga emmotoka yo oyina ennyumba yo naye era still nga tetuli ku level y'emu nga mu bintu ebirala nakuleka wamuleka mu bintu ebirala mba nakuleka mu bintu ebirala oba teri akumanyi ne bw'onookola otya ne bw'okola otya nga teri akumanyi nga esaawa eyo ne we bakubika bakwano ba bali ku kyalo bajja ne baziika ffe ne tutategeera tutamanya nti wafudde ne bakuziika nali nkola nabo nga mbeera nzija ku basi bonna nga bantunuulira bageya nga bageya naye ng'olina okugenda okole kubanga sente okola zo tokola zaabo so weekyuzingira either oba otwala mulimu gwa bbeeyi oba gwa layisi yeggwe omanyi kubeera osobola okusalawo n'ogamba nti nze sijja kukola mulimu gwa layisi ndi kigozi okitegeera n'oyinzaako mu mbeera endala naye naguma nengumiikiriza nenkola ku muwala ali endowooza ebigambo nga bino olina obifunamu ekyo omuntu wawulira emboozi ayinza okulowooza Adija nga yeeraga ayogera yeeraga yeemiima naye bw'otunya story bwangu badde otugulira gye twatandikidde n'okutuuka wano we tuli omanya olugendo omuntu wajja amaanyi ago okukola ekyo kyalina kati n'okweyita kyali kati essaawa zino abawala bangi banvumanga e Dubai ne banvuma ne bagamba nti nze ndi fala abalala ne bagamba nti nze nfuna peanut money nti nfuna obusente butono wajjako e Dubai tosobola kujjayo goloofa tewali okitegeera era ekinene nnyo kyoyinza okujja e Dubai oyinza kujjayo capital naye abantu babeeranga awo oyo noyiraga kyakola mu KFC bingi waliwo ka video ke bankolako gayi yali mu Abu Dhabi nagamba nti nze nayolesa natwala camera mu bed space by the way ez'abaana nolyako nagamba nti bajja kukuba nti nze natwala camera mu bed space nze sitwalangako camera mu bed space naye we natandika mawulire e Dubai abantu baatya ne balowooza ndoza nti ngenda balabisa emize gyabwe mibi because Dubai mulimu data mungi naye ebitankwatako sagala nnyo
like byesemberezo kitegeera nakikuba tebakikiriza nti nakikuba wakikuba nakikuba nakikuba mbadde zikategedde wakikuba naye bo benyini tebakkiriza nti ne batandika lotya nabo buli bagamba nti breakthrough artist that we are breaking through journalist byonna mu buli kimu nakikuba because abantu baali tebakikiriza nti Dubai osobola okukwata omuzindaalo n'oleekaana n'oyogera naye natuuka ekiseera n'enkikuba nga sobola kutambula kuva ku metro station emutuuka ku ndala nga sinafuna bampita abantu nga bekubya nange selfie posts zange mwazirabanga nga ndi very proud because nakitandika simanyi nti kirinviiramu okuba omuntu owakabi nga abantu abaana nga bansanga kana empaayo ka selfie nga ndaba kipya okitegedde twakikuba nakikuba erinnya ne tulikola ne tuliteekayo tutuuka wano we tuli so tonyiiga tozimba mutima bwe nkugambira nti ennaku z'omwezi 8 okutobba abantu b'e Dubai tuli ne Bobi Wine His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu Dubai ennaku z'omwezi 8 Oktoba Cats Promotion otegedde ne muganda wange Ken Multimind naye nja kusimbako oluseke mu Speed Express muganda wange Ken owa Multimind Ken takunyiigira tasobola kunyiigira just mbadde nsaagamuko just Multimind ne Cats Promotion bakuleetera Bobi Wine live in Dubai live band concert lukoba ku lukoba Nubian sold band nakola Uganda kigenda sookera Dubai osegedde Bobi Wine osegedde bakizimba baba hotel bagiyise Abjad Grand Hotel ogimanyi Algobeba okulira Bobi Wine Algobeba simanya okulira alikwada Grand Hotel between Alkiada Metro Station and Abu Hail Metro Station weewo osegedde Bobi Wine ne Nubian ennaku z'omwezi 8 Oktoba era abantu b'e Dubai mulinde okunnyaniriza mu bitiibwa era nkomawo era oddayo ennyonyi mwagifuula tugenda kuddayo Dubai Ken Multimind ebintu byange yabikozeeko bulungi era oluseke nendusimbira ddala naganze sikola wesitalya so Ken ndi wano ne mwalaawo Adija Kigozi yakukyawa tasobola kukyawa naye kyemanyiko Ken si wa muntu wa busungu bungi tanyiiganyiiga nnyo omanyi oba n'entondo ologa so byebyo Adija bakututa Ajuman ogikubye ogimazeeko anno bantagaza bantagaza kumpi store nga 3 ne bampuuba abaana ne batandika okunjogerako wali obadde kwanga oli mu KFC muna Uganda najja nga aze kulya how do you feel anti kati bw'oba oli mu media olina okubeera nga bino byonna obisuubira ng'omanye embeera yonna engeri yogikwasaganyamu so kati Abannayuganda of course bajjanga naye era Abannayuganda bakola mu KFC bangi so kati omuntu yasigala agamba oba yeye oba si yeye alayika si yeye okitegeera then ne Ajman era Abannayuganda tebabeeranga bangi erudda kyannuma nti bantadde Ajman naye ate erudda kyanyamba kuba baba kunteeka mu Dubai Abannayuganda bangi baaliza okulira ku restaurant yange bangi baali nkubye ebifaananyi mu butuufu ng'olina omulimu naye olw'okuba gwa layisi ng'abantu balabira ddala nti ki tosaanidde kubeera awo babalaba ku kifaananyi kirala bakulabira mu kifaananyi kirala so kati nasooka neempulira ennaku olw'okuba mantwala Kimanyi naye oluvannyuma n'enguma nekinsanyusa ne nga kambeereko eno kubanga era n'Abannayuganda tebaabeerangayo bangi Omunnayuganda eyalindangayo yabeeranga azze oba nga alina gy'agenda oba ali ku road trip na mukyala we najja n'akola ki n'alindawo naye era n'Abannayuganda nabo tebaabeerangayo bangi so webale kukola by the way kiyinza okugamba webale kulemerako
ovunuka otya okuva Adjumani gyewafuutuka olwekoko mu Uganda oba wabiwa otandisa okukola nafubutuka Adjumani nenkomawo Uganda ng'owulira bikutamye naawe nali neewadde obudde neewa obudde neŋŋamba nti mwezi bwe guti ŋŋenda kulekeraawo so era eryo ebbanga we lyatuuka nendekeraawo newankubadde nti saalanga officially tisigenda kuddayo kubeera nga nkola nabo naye nga nze mutima gwange already nali maze okitegeera nti sigenda kukolera wano okitegeera neŋŋamba aka ŋŋende njiyizeeko ewaka n'ekyokulala nga mmenyeka nnyo nga nkola nnyo nga nkola n'enkoowa n'omaliriza okukoowa ate n'ogenda n'onoonya amawulire nze nga buli kanaku nteeka vidiyo ku channel wali okirabyewa omuntu ali ku kyeyo gwekitegeera buli kanaku nga seebaka amaaso nga ganzimbye era nakomawo nga nzimbye n'amatama nga nzimbye teri content nkooye nga mutuufu nkooye cause twatuuka ekiseera ne wajjawo pressure ya media abaana abalala ne bayingira mu media ate nga bo babeera mu Dubai wakati balina obudde bakola mu companies ziri free zisingako ezaffe of course so nentuuka ekiseera nga waliwo pressure ng'olina okugibiitinga oba oyagala oba toyagala oba okola oba tokola kati mu kukoowa ennyo n'enkoowa neŋŋamba secondly mami wange yali ali wano baganda bange bonna bali bweru ate nga abeera n'omwana wange neŋŋamba akagende mbeere ne famire yange ng'olya gw'osavinze ekimala ogende ewaka cause nali already nakolako dda mu kampani enkadde emyaka emirala 2 kati guno gwali mwaka gwa 3 neŋŋamba roughly emyaka meka gyewali omaze ku Dubai myaka nali ngenda 4 myaka ena cause obalamu n'ebbanga lya covid lyetwatuula oba okoze neŋŋamba kangende eka so fa omuntu bw'omuwa ekifaananyi ekiri mu Dubai biki byonyumiriza mu Dubai yakuyigiriza ki Dubai nze ekisinga obukulu kyeyanjigiriza kukola kuba nze nali namanyira byakumpa buuyi buli kimu nga boyfriend akimpa nga balina okuwa buuyi omuwala omulungi naawe ebwangu nali namanyira byakumpa buuyi naye nga boyfriend okunkyawa oba okumukyawa nze oba enjawukana yanyamba okunjigiriza okukola cause nali saagala boyfriend wanga ng'oli Dubai no nga ndi wano Uganda kyanyamba okunjigiriza okukola n'osalawo gakangende njigiriza kuba nali sobola kubeerawo nga sina ssente wabeeranga ng'olinze boyfriend akuwe nga sirinda nga mpa buuyi ng'akuwa buuyi nnyumba agisasula sente azimpa buli kimu ng'akimpa yagala genda mu saaluuni buli kimu ye tata w'omwana wo nedda naye mwana Adija emundu wazikuba emundu nenziza kugombolola nodda mu kwereba nengenda njiribe so nkyebaliza nnyo Katonda nti kyanjigiriza okukola okay sibisimudde oyo Adija Kigozi gutambule nakola tugenda kuba nga tutambulanga mpola mpola bwe namusanga nga tumujja nga tuyimye ebirala bumusanga tuyimye ebirala bumusanga tuyimye ebirala kubanga emboozi yange empanvu kuba yo mpanvu ate nzanze kagenda ogikola tewali mulala so ogikujjamu nze nkubuulira tewali mulala so ogikujjamu bangi babadde nawo n'obiraba bingi nnyo emboozi y'omubedi ate n'endala paati enda tugenda gikolera Marina Marina Walk tugenda ogikolera mu Dubai mu ka vacation mu December ffenna tugenda beera eyo seri ku seri tuwawereze tiwala again tugendeko n'Adjumani naye ng'ate ebbanga linamala mu Dubai saakinako ku muntu saavumako ku muntu saayimirirako nemera bagamba wali weeraga nnyo naawe no busirisa abantu bakiyita kweraga naye mukimanyi naawe okimanyi nti wali weewuliramuko nali nsirika busirisi lwa nsonga bannayuganda si bangu bakwesembereza oba nawe toli mwangu bannayuganda si bangu bakwesembereza ate nange era saagala nnyo kuneesembereza kisinziira kyenkugamba nti wali weeraga no yawula okweraga kukwewa privacy n'okwemulisa n'ekirala okola mu KFC weesembereza otya abakola mu Dubai Mall weesembereza otya abakola mu Dubai Mall obeera olina okubawa gundi naye wa day to day aba tugamba ki tozala wamunaye banansonnyete naye nga KFC kampani nnene kampani yamanyi lwakuba nti kale akasala katono ate n'emirimu mingi okitegeera so yo Adija Kigozi fo Adija nga tuwumba episode ya leero tuwumbawumba
ogamba kiyinza okulekera omwana omuwala yatulaba essaawa eno essaawa ne bamukwasa passport agina bw'ati ya ngenda Dubai. Temunyoma mirimu bakwano kubanga nze omulimu gwe bavuma ogwa layisi gwe mulimu essaawa eno nyinza okugamba nti kwe nayimirira n'ensinziira n'enfuuka kigozi gw'olaba essaawa eno. Nakolanga mu KFC nenkeera ku makya nengenda nenjiriba nenyimira essaawa 12 nenkola ne overtime nesifuna na off naye nga nina okuyimirizaawo channel okitegeera ogule ku machine zezo ogule ku machine zo ogule ebitaala okyesinga dream so kyenyinza obagamba nti temunyoma emirimu mu Dubai mwegiri naye gya layisi omuntu ava wano nga bamutuninza obwongo nga bamugambye nti bukadde bubiri and above so bwasanga omulimu nga gumuwakadekamu emitwalo 2 gumuwakadekamu kitundu aba tagwagala. Kyenyinza okugamba abaana bali mu Dubai nti temunyoma mirimu, kyakubiri mugumiikirize mugume, tewaliwo nkuba etonya nga tekya. Osobola okubeera mu Dubai nga tolina mulimu naye tosobola kumala mwaka nga tonnabafuna mulimu, ate bw'ogufuna gukwate bulungi ojja kweyagala. Kale Adija Kigozi olwaleero na musange Dubai eyo nga bwe mutambula ku street waliwo twava mu hotel gye mwatusangamu netugenda munda netugenda ku eri ku mpombo bagita batya African restaurant waliwo hotel bagita batya eyo Montreal netambula ku ka street yako nolwotambula abana bakola bati Adija oh my god Adija yes eringa celeb fenga tetuna nga batumanyi bato no netubeno n'amaalo gafunga looza tuli b'amaanyi eringa twali b'amaanyi naye era ssebo ali ku street mwansanga kalo twakusanga mu kyalo kyo naffe n'otusanga ewaffe Kampala. So bw'okoma mu Uganda watandika okukola waliko okukola wakoma Uganda waliko okukola waveno nga toyagala kukola naveno nga simanyi kukola naye kati njja ku ssente zange okola yaze nkola zokola ku mutimbagano olina bizinesi endala bintu bingi okay tujja kunoonya ku birala byakola tubirage Asia awulire oba byalina okukola oba Asia mu amagezi amalala. Asia omuwa bugambo ki? Asia simulinako obuzibu divorce omwagala nnyo si nnyo no si mu bubi naye kale si nnyo naye nga mwagalanga waali kubanga nze ndudde ebbanga nga mufollowinga. First of all I know olumu byayogera ne binsanyusa, alina akavidiyo keyayogera ku full figure nakasharinga naye olw'okuba nkola ne full figure abantu balowooza nali njagala kalagaani naye nze kaali kansanyusa busanyusa. So akoze ebintu bingi ebinsanyusa, just mistake gye yakola emu yokka ya crossinga boundaries. Osobola musonyiwa? Nsobola musonyiwa, ndi mukyala musiraamu. Katumulinde enkya kunyonya era tunenencho ddala ekisaawe naye nga njagala okumulabako gembazimu. Kale bwe tugenze olunaku lwenkutegeeza nti nnaku z'omwezi 8 October tuli ne Bobi Wine Dubai Multimind Cats Promotions bakutegeeza nti Bobi Wine His Excellency Bobi Wine ne Nubian Lee ne bafeaturinga ne Solid Band bali mu Dubai live concert lukoba ku lukoba bajja kubeera Abjad Grand Hotel between bwebigambo gwa bimanyi bisoma bino by'oluwalabu bino ebyawansi Abjad Grand Hotel between Al-Qiyada Metro Station and Abhail Metro Station mu makati ga Abhail ne Al-Qiyada. Okay, ne Al-Qiyada Kigozi Metro Station. So Abjad Hotel ngina kuzomwezi 8 ofuna omujozi ababukofiira bwa people power abatika zonna byonna weesibe kwolu tugende tubugirize omukulu His Excellency Bobi Wine ne bandi yeyo na Nebwemunayogera Nze wali mu Dubai. Nange divorce ngina beera mu Dubai nkomawo era bangamba bankowa sebo mbutuzunga nnyo neera nkomawo munankowa munkowe mumpe ticket ntwale South Africa. So tugenda kubanga tujjange nakuzo mwezi 8 ne Bobi Wine mu Dubai. Multimind Cats Promotions bakulete Bobi Wine. Nze divorce mato ntambudde ne mwana mwala Adija Kigozi. Mba wedira ki? Fumbe. Omwala we Fumbe. Nyebaka. Omubala gamba kutya? Gali Nyebaka. Akabira. Chikere. Okay. Kale nange
omusambaganyi divorce matovu kali kutanda ne kakusula mu bengabi ensambaganyi so byebyo awulira nga byetwogedde tebikugasa tobiwuliriza bijje mu matugo yadde omaze obiwuliriza ejjamu ebikuzimba bitakuzimba birekera baliddawo kyegedde tonyiga uya ne muzimbazimba omutima anjogedde byakika muvumenti mbere bulungi mweraba